NRM politicians ne mukunganya abantu nga mukimanyi nti no kigenda creating kusawa eyo ne boba tosiize bantu tebesize naye kigenda creating a doubt mbwa nga twakunganya kitegeeza si bituufu kuogatta ba politicians abali ku opposition nabo nga bagamba nga bakungana ebya scientific election tubijjewo kuogatta aba bagamba nti Museveni alimba balya sente. It all comes from empulungu seziri NRM ezimu eziganye okutegeera nti Uganda bali willing okuwuliriza naye naawe following amateeka. As we speak mbadde nzijanjaba mutabani wange era ndi mu self isolation twakafuna test 2 zonna ziri negative tubuzayo kufuna test endala 2 self isolation ne mikwano gyange gyonna abasinga bali mu self isolation and that is what should happen bw'oba ng'obaddeko mu exposure. COVID nyinza okugira nga mulekaawo naye nsaba ministry mutunuulire mangu ekintu ekyokulaba engeri gye mufuna SOPs ez'abantu okusigala awaka. Namwe abalina families bw'olaba omuntu nga batugambe okusigala awaka nga waliwo ewatali COVID ng'osobola okuteekayo famire yo nga gy'okizza ng'eno ennyumba osigala obeeramu wekka. Bannaye mwetegeke ekintu kyasajjuse. It has surged. Kyasajjuse. The word surge is in English. Lucky enough ne mu Luganda kyasajjuse. COVID has come to Uganda and we are going in October, November omwezi ogw'obunyogovu. COVID moves so much in the cold. So that month of November is not going to be good. Era kati ne bwe mulaba enkuba etandise okutonnya ebyekisiru. Njagala kwebaza abalonzi ba NRM mwenna mwebale nnyo okuba nti no mwalonze abavubuka nzija waabo naye bannanga abakulembeze b'NRM tuleme kuswaza Museveni. Tuleme kola bintu kwegamba oba Chameleone yakayimba apanga bapangulula. Zuena ani oyo si Chameleone yayimba akayimba ako. Museveni apanga mwababe mwe mupangulula. It is difficult, sincerely speaking. What will you say to the people? Obululu bajja bubawa but keep them safe. Tewali nsonga lwaki mubakunganya. Museveni agambye kale campaigns okulonda sijja kujjawo democracy ye leading factor naye nsobola okukuuma ku bantu first afayo ku bulamu bwammwe. Then n'agamba nti bw'anajja ebyokulonda mujja kubakerere n'abirekawo. Naye ate at the same time kiringa kwetabulira ddagala lya butwa. N'otuuka bbali n'ogamba ye bano abasajja abakola ebintu bino singa campaign baazijjawo bujja completely. So COVID gyali banaye bannayuganda baganda bange mbegayiridde nafiiriddwayo omwana ensonga ya COVID. Mbabulira amazima omwana oyo ekyabandazisizza okuva mu buto bwe ne mbabulira story eyo lwakubanga pain y'amaanyi. Si yasoose gwe nfiiriddwa naye kyannumye nnyo nti afudde COVID wamu ne TB. Nsaasira abantu abalina abalwadde ab'emitima, abalina zi pressure, abalina endwadde zonna ezikwasaganya n'ekifuba kyo, abantu abalina low immunity, alina sickle cells, abalina ki kati obulwadde buli mu bantu bammwe abakola mu zi supermarket ntinda bukoto kamokya bugoloobi biki. Omuyindi yafudde eggulo ebugoloobi mu flats. So nammwe kennyini abali ku opposition ababadde mu muzannyo guno banaye mbasaba
yadde sinze sirya nammwe sikiriziganya nammwe naye tukiriziganye ku kintu ky'okusevinga obulamu tukiriziganye ne muzeeyi ekintu yali akikutte bulungi okuva mu ntandikwa. He is being frustrated by two types of people. The people who are giving confidence to Ugandans nti COVID italiyo, and the thieves in NRM. Ababbi kwenga sene bana abakuŋŋaanya abantu. It is frustrating. Omusajja apanga mupangulula. Nze nwaniride NRM nenjiwawo omubiri emyaka gyonna. Naye teri kintu kirumanga kubanga ozimba bazimbulula. Be bali mu office be bafuna emisaala. Nze sisasula musaala sikola ki, I've lost funds, naye kirungi nti aba NRM be basinga obungi. Era lak jennina yeeyo. Naye ng'ate ne bafaani bange abankyawo olw'okuba nti nsupportinga NRM. Nabo bafaani abo kinnuma muli nti oluusi kinnuma kuba baali badde bonna weebali. Naye nakikola lwa bulungi. Olw'okuba omusajja byakola bituufu. Naye ate mmwe abakola ebintu ebiri obvious ne bitulabisa n'obulwako ne wogambira nti wano Museveni mulungi olw'okuba omuntu wa Museveni ye yakikoze ekintu ekikyamu. Some of us are so intellectual. We are educated. Nze nasoma PCM na Vema College Senior 5 nengende koleseswa kuba nagana kusala nviiri. Sava yelwa kuba nali dance nga be mutegedde abo. PCM is physics, chemistry, mathematics. Natule ebibuuzo byange era mmwe nzijja ku side eyo ebintu bye mwabadde mulegesa. Ngenda kulumba side 2. Side yaka akasajja simanyi kamabirizi akakaleeta ezo zi fake news ezo abantu basobole Bobi Wine asobole okutrendinga ng'ate mumanyi kye mukola. Senior 6 najituulira Kololo SS mu 1998, and if Bobi Wine is younger than me nga bwe mubadde mwogera bulijjo, then tasobola kuba nti yatuula 98 nange mu mwaka gwe gumu. Namuleka kitante nga ndi Kololo Makere College School mu senior 5 ngali kitante below my friends even ngali mu senior 3. So kati atajja atya n'atuula nange senior 6 same year. Ako kabadde kazanyo kamwe mwakafunyemu n'atrendinga, sisobola kumulumba fuli naye nja kulinda empapula za submitting nga ayesimbawo ku bukulembeze. That is wanaba anagenda ku ballot paper. Kubanga omuzanyo gwendabye oguliwo guli nti mwe abawagira Bobby bamabirizi mmwe mumunoonyeza excuse eya public sympathy. Public government yalemeseza Bobby okwesimbawo ku bwa president. Asobola okugenda giri emyaka 5 adde asome nga bano bagabambi bamulemesa, kale katumulinda asome tujja muwaluli. Akakazanyo twakategedde kubanga mukimanyi nti omulundi guno Museveni ekintu yakikuba akikute bulungi. Everyone is satisfied with the man. Ate ekyokubiri temuyina sente zigenda kwetolola mu scientific. Ekyokusatu temuyina best Mugisha muntu yabagamba ngokola structures. Temuyina structure. So kati ebintu mubirabo obudde buyise. Munoonya we bagambira nti government yeya panze era ne bagamba teyasoma ne bamudisqualify. Akakazanyo nakalabye dda nonsense. Why didn't you wait until when he presents his papers? Nolaba bipapula ki byataddeko. That's why abasirikiridde naye kirungi be batono be basiru. Sorry batuganya okuvuma, nsaba kisonyo. So mabirizi gembera mwegendereze no NRM tugisupporting nze naye twagala okusupportinga tumaye yesu nzo kwato gisupportinga naye muleke tuzunza kuzunza bwongo bw'abantu abatalina bwongo buwera kulaba mission ngezo. Bemba mwagala okuchallenginga ebipapula by'omuntu bagenda mu electoral commission oba bagenda mu UNEB.
Bobi Wine yasoma senior 4 bwaba yagituula yafuna certificate ya senior 4 gye yakozesa okugenda okufuna okusoma diploma Makerere kuba kyali kikirizibwa by then nti omuntu osobola okukozesa senior 4 certificate n'ogenda n'osoma diploma Makerere. Lwaki mubuzabuza abantu munoonya obubozibozi? Era namwe abawagizi be NRM ba bloggers aba NRM mulekerawo okumala gabuukira buli kintu ekivaayo. Focus on issues. Issue etuli at hand is COVID. It is at hand. Not just because muina bugundi babuyita budata ne mufule ebintu ebitali mu magezi mbozi. Oli ne mbera nga mumuwabuwi platform mumuleka afiireyo mwe mwogere ku nguudo mwogere kati tutandika okulwanyisa amalwaliro gali bubi tudde ku malwaliro. Lwaki twogera kubali nga tebalina kye bagenda tukosa? Njagala kwebaza abavubuka ba Uganda mwenna, the youth. I am so proud and you're the reason lwaki nasazeewo nkomewo, because the youth mukulonda mwalaze nti no bye tubadde twogerako bulijjo nti ebintu by'obukulembeze bisaana abantu abali educated bisaana mu engaging ba youth. You have engaged mwa engaging bulungi nnyo, mwayingidde obukulembeze abasomye. Ekyokubiri mwebale kwewandiisa ate mwebale kulonda. It is unbelievable nti no Uganda omuntu abadde asobola okubeera e Bulaaya nakkirizisa abantu abali e Bulaaya nti no Uganda yonna teyagala Museveni bateyagala NRM. Naye ku ssaawa eno abavubuka 79% bakulaze nti no they have been listening to the message we have been selling to them for the last 10 years. NRM, but it is a mother party. Oluvannyuma lwa Muzeeyi Museveni ne banne ffe tulina okujjawo abavubuka tetugenda creating parties mpya. Why create new parties when original parties ezina structures ezina buli kimu in place nga weziri? All they need is educated people and sincere people abogera amazima abatakola ki. So we have to save the NRM party. I'm very happy ntino neba voters register very unbelievable and amazing. About 13 million people nga balonzi be NRM bali mu voters register ya NRM eri up to date. Nga ate electoral commission eina abalonzi abatasuka milioni 18. Kati oyinza okwebuuza Bebekulu lwaki yali asirise, lwaki abadde asirise. Kasita namala okumanya nti abavubuka ne bannayuganda bateredde entende ku Muzeeyi Museveni, bateredde entende ku NRM, nti ne Museveni ne bw'aba avaawo they are willing to take on the party positively. Kasita nalengera ekyo ne ngamba kati sikyetaaga kuleekaana, just kati nina kugenda Sato ne baganda bange abasigadde eri bensobodde okwogerezeganya nabo, njogerezeganya nabo bajje ebirowoozo byabwe bisobole okuwulirizibwa bulungi, because tewakyali nsonga ekaayana. Sincerely speaking, voters register ina abantu milioni 13 ngate general election gundi electoral commission ina balonzi milioni 18. Ongamba otya nti no bajja kunsinga? Kati lwaki mmala obudde mukulere